Okay, atoba kusema official nkwaniriza ogambo te kanspirenti obulamu bulungi subscribing oberenga ofuna notification akade kanyige bwomala okunyiga akade obere wo gyoli olinde ate ensonga bwebange etuuse ojja kubanga olaba notification ate ensonga bwetuuka oberenga onyigako oberenga ate ojja naye nga nkwaniriza ogambo otya nze Seibo kale anyway onako olwaleero ndi mu bantu babiri nina manager n'omuyimbi katusabe ndwe tunamalira omwaka guno nga tetulina damage n'omuyimbi mbaniza tugenda mpaka tunyumyamu emboozi Brisha kambuzo ina kye weetaagayo mu bulamu kyonna ku bintu by'otuuseeko kyalina kye weetaaga. First of all okusokera ddala oba olina kuwebaza ky'olinawo naye ate nga ebyetaagisibwa tebisobola kuggwayo cause yensonga lwaki tweyongera tukola so ebyetaagisibwa gye biri bingi naye ate nga nina okusooka ne neebaza kye nninawo ng'omuntu aloota oba nga as a dreamer bino byolabye kumanyi n'okubeera bezisebe ku interview neekuba emitwalo 7 muganda wange nga buli omu akomenti nga kuliko komenti ziringa nga 2,000 in life is ebeera success oba ebeera achievement oluzungu mbadde njogedde lubi achievement yes kale jammanya nti eno kyano siiyo nze nkubuulira wama wali okirowooza nti kisobola okubeerawo kyaki ekyokubeera nga basobola okuuploadinga anyway abantu ne bakulaba ate nga bakulaba because bakwagala. First of all ekintu ekyo kijja nakwekiririzaamu okuba nga wekkiririzaamu so nze ebintu byenkola nekkiririzaamu ate kyemmanyi nti Mukama ali nange mu buli kimu that's why I think abantu banjagala lwa bintu byenkola naye nga like oba nkugambe ntya era nali sikisuubira nga bwe kiri naye ate ku ngeri gye nekkiririzaamu nali manyi nti one day kijja kuba. Kale nina Alan Cruz nina ne Brisha Cash tugenda njogedde ki Cruz tugenda kunjigiriza ziri manyi Alan Cruz ngenda okubanga muyita anyway nina omuyimbi ne manager ensonga etulese olunaku olwaleero is kwogera ku jjana eno nagiwulidde mu kayimba nakawulidde empuliriza ennyimba nnyingi nnyo so tekakoze eki leke tekayawukanye na nnyimba zembadde nkola ki mpuliriza saagala nsounding engaagiregaye but it was a good song like other good songs I've listened to naye luba luggwako ngenda okuwuliriza mu kaloboozi kana biki byoyimbanga olinganga apono cruise management ne ngamba nyabo ne cruise abantu bakimanyi bakolako ku Believe TV kati sewo bafuuse manager Saimo Tusigale ku interview eno. Tusigale ku interview eno sebo. Yes sebo. Cruise management. Yes sebo. Eno cruise management etandise leero. Cruise management ebadde yonge toba paka Katonda we yagiyambye. So kitwala bwotyo mukama wange. Nenga cruise management ebaddewo. Basically cruise management ekola ebintu bingi. Mwe muri cruise exclusive, mwe muri ma Brighton, se managing ebintu bingi nnyo. Okay. Brisha lero specific tugenda kwogera emboozi yekyo tuginyumizaako nnyo kali njagala tunyumye ku Brisha as an artist alina n'oluyimba actually kasobola wafulumiza oluyimba kati seza osobola okubeera ku radio ng'oli waka weebase osobola okubeera wakati saazi omukyalina audio yekka video bwenaafuluma osobola okuba waka nga weebase ne bagamba tukulabe ku TV kitegeeza jja ne beetandise now nyasoge twogere ku Brisha as an artist dream ejja kubanga oli ku social media oba talent yalimu nze by the way kino ekyokuyimba nakitandika kyandimu kuva dda kubanze nga sinagenda ku kyeyo nali mbaddeko ne mu group y'amazina naye ate nga saagenda kuzina nga mmanyi oba nyinza ofuna chance nengenda ku stage nga omanyi nembako wenjogerako era omukulu oyo Dax Cartel yali bosi wange nga tumuzinira nnyo nga ngozina otaddeko bisokisi oba gwali toyambala bisokisi yali atwambaza era nga tunyumirayo nga tunyumira era oyo mukama wange oyo Dax Cartel yatutambuza ku stage ez'enjawulo so nagendanga ku stage naye nga sigenze kuzina though passion yalimu ey'okuzina nga amazina ngagala naye nali manyi njafuna chance mpisizeewo omuziki gwange naye kochi wange like Coach Shakul yali mwami mukambwe nnyo nga tatuwa chance kubako kye tukola biki kati awo
wobyaviirayo like nevayo nendyoka ngenda ku kyeyo naye ngaekyokuyimba kyandimu. Kati bino bye nalabye ku channel yo bino byokuzina amazina gano agagundi kye wabikolanga ng'oli bowadi bakamawo obageya bali bebase nojja n'olikodinga naye n'abaana mujogera mu biyumba bali ekyo wakikolanga ku tabbo wadde wakikolanga olina kyo driving okutuukako? Yeah, nakikolanga with like nga nina ensonga cause nze bakama bange bali bakambwe ennyo nga omanyi kati ngayinza okuvuma nze bankubanga n'okunkuba nga okwewonya okumukola ekintu ogenda ofiirwa obulamu kuba bali abantu omukola ekintu oyinza sigalawo kati ngambala mbw agenda kufuluma agenda okomawo nga nkoze ka video kange stress zimpeddeko agenda okulaba omwana gwe navumye gwe nakubye nga tanyega musanyufu kumbe nze amanyi kyenkoze mu nju nabikolanga kwemalako nnaku ku mutima. Alan, amawulire tugakoze, we've done stories with authority. Nze omu ku baasooka okukola interview eyafuula Fresh Kid. Naye ndaba abalala nga bakilaiminga ffe twamukola nga namukola ku Saturday, ne bamukola ku saa 11 ku Monday, ne ngamba how I wish. Era ndowooza ne babloggers abasinga basharinga interview ya Fresh Kid. Inspiration y'okunoonya Brisha ngambe because saazi n'abantu mu interviews banoonya bantu balina traffic Katonda nampareemo yo nfunye emitwalo 5 where does the inspiration come from okugamba nti kanoonye ku Brisha kade erinnya nze lyakadama ne limpa obuzibu Brisha agenda kutunyonyamu ne kati kankikozese Kadama Brisha proud Kadama Emia Kadama waabwe omunoonyeza ki okumuteeka ku channel yo? Okay, nze mu kusooka nanoonya Brisha era namugamba the first time we sat together ku papa zaawo namugamba Brisha nze nekikunoonyesezza I feel you can act osobola okuba omuzannyi omulungi owa film okitegeera Brisha naŋŋamba nti Alan nkimanyi nkisobola naye nalyagadde enkube ku ndongo endongo muli mpulira njagala nnyo namugamba okay nangamba naye nengojjeko ne ku ndongo njagala okukola business eyange njagala okukola ebintu ekintu ekyange nemugamba okay nemugamba oyagala tutandikirewa nangamba ndongo nemugamba recordings yako nangamba nedda nemugamba okay fine nenkubirawo bakyali bange awo baproducer bonna ba ati ni baani kyogamba osooka okukubira okuba okugezaako okumutandikako ku music journey ye ate onakola wadde na interview n'emu? Twasooka okubira baproducer nga tuli awo nga tetunakola interview n'emu okitegeera nga sinakola zino interviews enkola ku bantu ba celebrities abenjawo nga sinagikola kuba ye yaŋŋamba ayagala kuyimba then tumala okukola strategy awo tukola interview mala okuuploadinga interview SB fankubira aŋŋamba mulabye ku channel yo naye mbadde nze nsaba muweeyo audio w'obwereere nemuganda Brisha aliwo atuwadde audio nanga akale tukole yalina mukwano gwe bamuyita Asha netugenda mu studio nekyali wange Mulamutaleni Media 2012 netugenda neturecordinga audio yo naggwa tumala okurecordinga audio yo naggwa Brisha naga Alan natandise okusika chips shango tabika nemugamba nze netegeera embeera gy'alimu okitegeera she's hard working ayagala okubaayo n'ekintu ekikye kyafiiringa nti kyange era kubimu kubyanga njagala kukole ebyange nawulidde waliwo ayagala okumpa omulimu ne Alan siina mulimu gwe njagala kyange ekyo nenkiwummula okitegeera kuba nali era nsobola okugamba nti oba kale kamunoonyeza omuntu asobola omuwa omulimu oba ki okitegeera naye nenkiwummula ekyo nemmanya nti omuntu abeera awo ng'ayagala kukola kiki kimuwa mirembe naye gwe Alan kikyosobola omukolera mu tayimu ye gy'abeereramu Brisha abeera busy mu tayimu ye gy'abeereramu free gye mubuuza nange mbuuza mubuuze ne mga Brisha enkyoli free nangamba Alan ndi free kuva ssaawa emu paka ssaawa 5 kuba ssaawa 6 ngenda gula bummonde ssaawa 8 amantandisa osala 9 nfunsiike biki okitegeera ne mmanya nti tayimu yange gye nnina okukola ebintu byange naye eri bweti okitegeera so nengamba nze nja kumumanaginga nga mu muziki era nsigala buli lunaku mugamba nja kukolangako kyensobodde mu music nga nabale batukwatirako aba basobodde ne mu film sinneerabira ayina okuzannya ayina okuma oba alizannya mama Brighton oba alizannya ki naye saagala
abafaani be abamwagala nga omuzannyi ng'omuyimbi baggwemu amaanyi. Njagala asigale ng'akola chips ze nga bw'akola. Olunaku olwayo kya mukisa mulungi tufunyeeyo omukyala atuwadde ki? Leka yeegere. Omukyala oyo simanyi nakumanya kye ngenda muwa naye okuleka essaala zokka Mukama amukulembere. Ampadde ensawo y'obumonde, si obusawo, ensawo. Ampadde oba nsawo ya nnyaanya sitegedde naye nga kyemanyi ensabo. Abasuubuzi abamanyi akasero k'ennyaanya, akasero k'ennyaanya kagula emitwalo ssaawa zino kayinza okuba ku mitwalo ng'etaano oba ena. Okay, kati nyatudde wali. Okoze interview ya Brisha esookera ddala. Feedback wali ogisuubira oba yakusurprising? Because I was surprised. Feedback nali ngisuubira because siyinza gamba nti I made Brisha what she is right now. Okitegeera yakola okitegeera n'afuuka famous ku social media but nze nali nnyongerezaako kumuteeka ku level ndala. And that's what I'm trying to do. Brisha okuva ku time okoze interviews ne Alan zigoyinze viral, waliwo enjalo wakati wa Brisha go waliko just emyaka dama then akomyewo waka ne kati kyoli kati? Of course, bintu bingi byenfunye nganze. First of all, Alan Cruz ngize ne meeting abantu abenjawulo kati Spice Diana nali namusanga wanze kadama waabwe naye nagenze nendaba ku Spice Diana era mwebaza nnyo omukisa gwe yampa okukkiriza Mukama amuddizeewo. Nayogeddeko ne John Black ku simu okitegeera kale bintu bingi Black yakuba bambi nga yeebaza mwana oyo. Ye yankubira John Black n'agamba Alan olina omwana oyo ne mugamba twali awo ku Papazi nga tuva ku Papazi tugenda ku chips ze. Nangamba mumpeeko ne yeebaza n'agamba you girl you're talented and nkusabira ebintu ebikwateyo. Yes. Okay, same official kwokyali na Brisha nina Cruz ne Brisha tugenda masube nga tunyumyamuko ku gundi jana eno gye balimu mu Cruz management. Brisha sibuli ajjanjaba omuntu nti yamusikira if you know Luganda well. Why of all people ngoyagala okupasuinga jana eyo eya music making a choice ya Alan? It's not a choice, mbobambo bichi choice. Ni ate Alan okusinzira ku mutima nzi nali simanyi mbu nali mulaba ku Facebook nenga simanyi nti Alan ali so like a serious. Omanyi balina engeri abantu gye baboogerako n'ogamba oba y'engeri gye balimu akamuwa omusajja oyeraga biki kati inze Alan okujja gyendi I was so surprised ate nga sinze yamugira mukwano gwange gwe bayita Kamara yeyankubira n'angamba Alan Cruz abadde ayagala kuyamba ku interview kwa kyemanyi yanyamba buyambi kuba sirina kye namuwamba oba nkoleko yakati nagenda nankolako interview nendabanga for real weyagala okunteeka wenjagala n'okubeera so nali sobola kusuula mu kisoogo kuba by then nali mu bbanga nga teryagira so era Alan nkwebaza nnyo kubanga wanyamba at least omanyi tetubeera bangu naye ate kyenyinza okugamba sigenda kukuswaza era nkusabira bisinga Mukama kukulembere mu buli kyokola. Awenjala okudda Alan omanyinza abayimbi bantama era ekintu kyensembayo Katonda okunyamba is to put me in line with artists lwansonga omuyimbi kyayogera leero enkya kyakyusa bali actually basinga kuli bannabyabufuzi babi nnyo nti an artist batwala ndala ba media personalities obanga ki expecting anti you're supposed to kusanya oluyimba lwe gwe wotuka okwagala okumwetaaza actually oyinza okumanya oyinza obanga baddiringa ne Brisha ng'omuntu noyogera naye nga ozanya music we olwotuka okwetaaga Brisha wagamba nti yogera ne Cruz manager we nga toyogera nga totimanyako nti ye manager we. You've been in media for some good time abayimbi mikwano gyo I know that. Are you ready for disappointments? Nze kyensiiba ngamba Saimo with experience n'engeri endabya abayimbi nsiiba njogera statement bweti Brisha mwagala nga star ompulira I don't care oba leero tukola nga yeno interview esembyeyo omulala n'amubakirawo mu kkubo n'amwongerayo oba omulala so long as she comes to me and nanga Alan such and such a person agambye agenda kunnyongerayo era ne mbantu nembalaga nti Brisha now because I've done this and this and this omuntu bwati agambye okumwongerayo kusukkako wano okitegeera
nze siri mu ekyo kigamba nti ngenda mukwata mbeere naye no so long as someone is ready okontinuingira wendi ate nga naye ali comfortable naye okitegeera like twabadde ku Galaxy ku Saturday Mr. Mosh was saying the same thing nga ali ready okutakinga on naye atambuze naye nga ngamba nawe sigalawo okitegeera that's what the relationship je tukola ki je tuzimba naye kuba nange ng'omuntu nina ebyange ebyokulaninga nina ma Brighton nina Mutyaba nina ebyange ebyokufaako so if someone avuddeyo ng'ate yagenda teeka eriiso ku Brisha yekka ekirala management okuleka amagezi because I think olina wano amagezi that is magezi knowledge good manage omugeza manage omulungi oba tiiki amagezi olina kyovola Brisha teyandibadde wano singa tolina magezi kati ekiddako obala okuba n'amagezi oba weetaaga force egenda okipushinga that is money how have you planned singa oba tofunye oyo omuntu agamba nti kola bwetu ne bwetu ne bwetu Simon ffenna tukimanyi nga bw'ogambye Alan amaze ebbanga mu industry I believe they are presenters mulimba n'amawulire abasobola okukikolera nze onfuna people that can do things because Alan is my friend kuba nange mbakolera ebyabwe industry bwoba obaddemu nga already okoleddemu ebintu ofunamu emikwano ofunamu ki so yes akasente oteekamu nesex ke kaba akanje nnyo ng'omuntu ataye akajja obuzi nga tamanyi kyakukola kuba manyi ekyokukola manyi the people to go to manyi nti bwenfulumya oluyimba nsobola odduwa ono Brisha essaawa zino kati ng'olugendo oba lugendo lutandiseeko biki by'osuubira mu cruise management eno gy'olimu first of all nsuubira bisinga cause olaba twakatandika naye ate like tulina we tutuuseeko though wakyaliwo ebigiragira naye ate kyemanyi Mukama ali naffe era nsuubira bisinga n'okweyongera okumusuubiza nti sigenda mu disappointinga cause ye nga ye omuntu oyo Alan Cruise nsuubiramu bingi ambuulirira nno yafuuka kojja oyo abuulirira omumanyi yeah ne bafanizi bange sigenda ba disappointing era musuubire kisinga mu cruise like a cruise management buli kimu kigenda beera kirungi just nsaba buwagizi bamwe akayimba akafunye ndowooza baakalabye twogere briefly ng'omwana omuwala abadde mu haso n'agenda ku kyeyo n'avaayo n'akomawo e Kampala yakafaananyi ka photogrid wakalaba aka Snapchat n'akabrisha w'e Kampala wakalaba abayaya abo bankolako emikolo naye nga yakafaananyi nakalaba nenkeegaana nalaba nga sibeerangako bwentyo naye nga kyamanyi embeera ebaawo kuba nakomawo siri bulungi naye kati munda batandisa okugaininga ku weight. My question was nina abaana bangi boyogera nagamba Simon njagala nkomawo e Kampala njagala kubeera a different person. Kigambo kikyo oyinza okuwa muwala muno ali mu kiyumba ayinza oba talekali mu kiyumba ng'ali mu kiduuka ng'ali bweru naye nga haso gy'alimu y'amaanyi bigambo ki by'oyinza okumuwa maybe ebiyinza okumugumya ng'ali mu mbeera eyinza okuba nga tesanyusa? First of all teri kisinga kubeera nga nkulembeza like oyina okulembeza Mukama mu buli kyokola like Allah Mukama byonna byonna kuba beebamu kulembeza Mukama mu buli kyokola ate ensi tekwemaza mumanyifu abawala tuyina ebitukema bingi ate tuwangwa mangu okuva ku mulamwa kati ensi tekwemaza mu kyolina omanya kwe kuteeka mu bwongo kyoyagala okufuna gwe ng'omuntu kasitaba nga kikuyisaawo bulungi then ekirala stay focused lemera ku kintu kyoyagala kyolina omanya olina okubelievinga in yourself nti buli kimu kisoboka osobola okimakinga then just be yourself tokkiriza kubeera kintu kyonna kyonna nga toli comfortable nakyo olw'okuba abantu baagala obeere sigala ku kintu kyoyagala obeere lekera osanyusa abantu yalekera osanyusa abantu kozi kyemanyi abantu tetusiima just be yourself ojja kuba nga otuuka ku kyoyagala naye nga stay focused mostly wekwate Mukama buli kimu kijja bakiggwa. I've seen cases of abaana abawala abali ndala abawala basinga mostly bawala bafuna ebizibu nga bali mu mawanga ago. Obuzibu buva kwa lugo osanga nagamba banenze nze bintu byali byange obuzibu buva mainly
anti ebintu by'abawalabu eyo gye tubeera bya chance oyinza okugamba nti nze sagala genda mu Jordan n'ogamba nze ngenda mu Oman ate n'ogenda mu Oman gye wali oyagala nga biri waasi ate nga Jordan gye wandigenze wali cool okitegeera kati ate oyinza okubeera mu nnyumba gy'osooseemu n'ogamba nze bankyuse ekiyumba ekirala kino nkikooya ate n'ogenda mu kirala nga kiri so worse so bino ebintu by'ekyeyo bya chance era mulimu abafunyeemu era baganda bange bangi abagufunyeemu bye bagufunyeemu nange nandifunyeemu lwakuba tebyali birungi naye nga nali ntandise okubala ebintu byange bitandise ovaayo yatho ebintu bya corona we bayajjamu ndowooza embeera n'ekyukira ddala ne batabuka naye nga abaana bangi bagufunyeemu era oba oli eyo siwagira nnyo omuganda wange egenda ku kyeyo naye ate oba oli eyo ng'ofunye chance egenda ogenda n'ogezesa omukisa gwo si buli omu mbwali bubi bantu bangi abarenewalinze ne contract baganda baffe nga bagenze kuddamu kukola contract yakubiri ogenda n'ogezesa ku mukisa gwo osanga oyinza ofuna ewalungi agamba nti olumu muprovokinga bakama bammwe for example Brisha nga bw'oli awo otandika okusuuliramu mukama wo obuntu omukazi n'akufuukira obuzibu because you end up oyagala kuyingira how true is it? No, like mostly okay, tulina kwebeerera mu kuba ez'embeera zibaawe waka naye nga kyenyinza okugamba baganda bange mwesonyiwa abasajja b'ewaka like sigala ku kintu ekyakutwala omanyi bali abakyala beeri be balinga baboss ate nga ekintu kiyitibwa omwami we n'abaana be abalenzi kiba kyankalanya nnyo so mbeera ku kyakutwala oba yambadde ebigandulwa byo byambale okole sente zo ziwera omanye nti ogenda kukomawo ewaka weeyambalira ebyoyagala naye nga abasajja b'ewaka mostly be batutandika ne bakutandika kati oba kusanga nga gwe olina omutima munafu oyinza okukakkana nga naawe olobeddeyo kakkana ng'ofiiriddwa obulamu naye nga kyenyinza obbagamba era stay focused kola kyakutwala byonna byonna by'oyagala ojja komayo waka wabisange kale kusema official tukyalina Brisha wano tugenda tunyumya mpola mpola tuli Brisha tunyumyako cruise management empya biki byasuubiramu ng'omuyimbi biki byasuubira mu manager we Alan Cruz abadde amutambuze mabegako awo interviews zabadde muziraba kati saazi natandise okukatinga across avudde ku channel mugi yaliko agenze ku channel endala kitegeeza nti atandise ocrossinga borders anga natera okubanga nkota biki weerabawa weraba ng'omuyimbi kweno jana gyotandise ekyo actually nga tusoke tuddeko ne kayimba who wrote the song? By the way oluluyimba twalukuba in form of a freestyle cause mu studio yo nga yo twali tugenze n'oluyimba lala it was a banger then kati tuka mu studio like Alan Cruz manager Alan Cruz n'agamba no oluluyimba silwo olina okuyimba in this situation abantu balina okumanya ku mbeera yo biki so nina mukono gwange ate nga yafuuka na muganda wange bamwita Asha Kamara she's a writer she's a singer like she's an artist twagenda mu studio fenna ebigambo twabiyiza twaluyiya abantu babiri then ne Renny Media yaliwo vibe yali y'amaanyi nnyo like Renny Rogers 256 yaliyo vibe yali y'amaanyi kyenyinza ogamba twaluyiyiza mu studio Okay. Kale so far kati okuleka project yafulumye. Other projects zijja. Kuba kyemmanyi by now sigenda mukama kyemmanyi yasumuluddewo. Era nga kyemmanyi ngenda kuba ngenda mu maaso era basuubira bisinga just tusoke tupushinga kanene akaliwo. Era ngamba saba busabi bambi wona weekali mugende mukagire video egenda be dropping us soon. Manager Alan Cruz ajja kuba abagamba naye nga musuubira bisinga. Okay, Cruz jantumalize interview na tube tugenda tukola ekirala. Cruz bino mu lugambo tubale tubikolanga. Yatandikanga manager kali ali yafuuse damage. Kana kako no kayimiridde. Kalawa kayimiridde. Kana kako kayimiridde okalaba. Era tuyimiridde fenna naawe oyimiridde. Nza ndi kivula nvudo ngaba kana okalaba kayimiridde. Ate n'otuula. Ebintu ba managers mbikola ogenda okola kano kataddemu ssente zo kataddemu time yo ogamba kakati akaana kano nina omukyalo omulungi ewaka eyo nina omukyalo omulungi I have a very beautiful girlfriend mumumanyi Zara Cruz mumumanyi mukyala mulungi omwana wo naayimiridde okuyimirira si kibi nga bwagambye by the way kasita obeera focused omanyi
abayimbi ffe abakyala ndowooza ebiseera ebisinga ffe abetandikira bamaneja baffe okusinziira ku ngeri gy'omweyisizaako naye nga kyemmanya Alan Cruz si ye muntu ayinza okuddamu ekyo kuba kati we are brothers and sisters by the way nga bwagambye alina omukyala ate nga ali so proud naye nange mumanyi namulabako kati wodda onotandikawo ekibeera mba sikutegeera aneta nze mbuuza bibuuzo by'abatulaba mbuuza bibuuzo by'abatulaba waliwo omuyimbi gwe twasanga yaba yali Shonga na Sasha Brighton ono manager wange bikoze bitya tugenda okumaliriza nga adamaging anyway nga nkuta biti by'oyinza okusuubiza abantu mu cruise management dreams za cruise management zikomawa just kubeera b'amaanyi tuli ready okubanga tugenda kukola ebyakabi mukama atubeereremu atuwe ekisinga buli gwe tutuukako abeere ng'agamba tukole bukozi ya nze njagala kola Bisha nga she's up there njagala kola business ye ngeri up there then ne music kuba nze nkimanyi omulimu gwo gwe gusinga bw'obeera comfortable n'omulimu gwo business ye ekola bulungi mind kale otereera mindset etereera n'okola ebintu ebyakabi Bisha gwe nkutadde Bisha omulimu omupya bizibu ki byewakafunamu ebizibu bye nakafunamu kati tebiringa bizibu naye kati galinga maanyi ge bannyongera bantu bangi bagwogeredde waliwo omwami eyankolako emikolo simanyi kyambeeredde yagambye kadaama ku level gy'oliko ba followers b'oliko okola tya business y'emitwalo 2 ng'ovudde bweru no mboyo si omulimu si level yo banange nze sigenda kulumya bayaayo kakana ate nga nzize mu kyalo sigenda kusabiriza abantu nga siri mulema so kana katono keninawo nze kankazimbe nga mukama naye bwankwatiddeko n'oyo ajerega ojja kujja onsaba omulimu si mu bubi ate nga ngokuwe nga sikukayanyiza naye nga kyenyinza obbagamba bizinesi yange ndi so comfortable nayo kati ababadde bagivumirira bambi nze njagala kuba business gyosobola at least okusavingako omutwalo buli lunaku ebeera ekola bakasoma bo bajja mbayimba mbeerawo nenkuba obuyimba mbayimba mba balina okujja ne bazirya omwami oleyo omu yadde ngambye agenda okumpamba ombeere secretary we mu office naye nga nze okukola mu office yo sirina buzibu naye nzija ne business yange fulampeni mba nina ozireta mu office nenzisikirayo chips ate ndowooza office ebeera nga zigazimu bange naleeta n'obuwoowolo kakana nga ndeteddeko ebigere eby'ente si mu bubi watali ekyo office onansonyiwa agiwa abalala gye bali bangi naye nga neeyanza nnyo bambi naye nga by now business tenagira nnyo kuba like tenagira nnyo engeri gye twakatandika naye nga kyemmanyi tugenda kukula sinnafunamu nnyo buzibu though mubaamu ebimisingamu naye nga kyemmanyi tujja funa then ate nebaza nnyo n'omukyala eyampadde obumonde yampadde banange abindeetedde na leero ampadde ensawo y'obumonde n'ennyanya mpitirivu nsaba mukama amuddizeewo wonna wajje mukyala mulimi era nsaba buli kyalima kibe nga kivaayo bulungi buli kyabala kibe nga kitambula bulungi mwagala nnyo ebigambo ebisembayo eri abakulaba abandaba ndi wano ne Saimo eyakikuba ate ng'alimo the first Muganda eyasayininga Buganda agreement naye wamma batulaba abalaba baffe abalungi amanya bamuta Bisha Cash the Gonza the proud Kadamu mu bwati kyenyinza obbagamba wadde ne musigala nga munjagala bintu bingi ebiza binjogerwako naye ne musigala nga mungumiddeko kyenyinza obbagamba sigenda bad disappointing kuba munsubiramu kinene then kyenyinza obbagamba ekirala nafulumiza akayimba kange akapya bakayita lemerako no matter what them say lemerako gwe no matter what them say nga nakatandika nga baseka nnyo ekyo kugwedda lwekyo bakyogera nnyo omwana los mu kikaba bimpita nnyo byanuma nga womanyi kashinsirika nnyo mama wange suubirya mugwamu nnyo first born ngalaba kankomaawo naye nga yona kyekalibambe mugende mukagale mukasharinge kyenyinza obbagamba musubira ebisinga gyendi Alan Cruz management Alan Cruz nsaba mukama ina wajja amuddizeewo na buli omu ankwatiddeko mukama akuddizeewo omwami SB4 media simanyi kyendikuwa naye okuleka okusabira obusabizi